okusobola okumanya engeri abantu abaakoseddwa amataba Elegu ennaku gye bayunkamu obutaaba olinda ne buziba. Akabuga Elegu kaba kazingiddwako enzikiza ekutte beppo olw'amasannyalaze agaafudde. Abantu abaakoseddwa twongeddwa kikakasa nti ku nguudo we basula wamu n'ebintu byabwe. Nga tuyinaayina twagudde mu kafo kano John Obote we yasuze n'abantu be era olwatuwulidde yagugumusa okumanya ogubadde. Mu kwogerako naye okutya kwe eri abantu abayise nga ffe akusimbuliza ku babbi ababateganya ekiro okuva Embeera lwe yabazza ku luguudo. Angekiteeka bino teera mu groups mapatpatri chala ngwen kumeno. Alina n'oluso lwe yeeyambisa ng'ekyokulwanyisa era agamba tuba kuba balabe eyatwalula yabadde esiridde. Wano burugis wageselasa mewa enini emekwa ko one chala security mewa kanyi. Ono agamba nti wansi gye baali basula tebakyayinza kuddayo kubanga amataba gayinza okuddamu nate. Wansi wano akumyewo n'omuliro okusobola okugoba ensiri n'ebisolo ebirala ebiyinza okumulumbira ab'omu maka. Bw'otambula ekimala ku luguudo luno mwasanjala oludda mu South Sudan kumpi buli w'okuba eriiso waliwo famire eyeekuttewo nga we baafudde amaka. Abamu basula n'ebyomunju eby'ebbeeyi nga fridge n'ebidduka nga kati basula bakanudde eriiso okubikuuma. Embeera abantu bano gye balimu ya butaagaane wabula tebalina kyakkola okuggyako okwebaka wano eno ebbali w'oluguudo n'okubika ebintu byabwe amatundubaali nga bw'olaba enkuba ereme kubiisa bubi. Wabula ekikulu kya byonna nga bw'olaba bali kumpi mu kkubo wennyini awayita emmotoka ennene yateeza obulabe. Ekyebuzibwa kiri nti bano bakola batya okwewonya obubenje obwandiguddewo. We put fire like this, they can see the fire and then they pass slowly like that. Bano bagamba nti balina ebyetaago lukunkumuli. Enini warakelo enini bakyali enini. We bukeeredde poliisi etuwumbawumbidde ku mbeera y'abantu nga bweri. As of this morning, I've been in touch with our officers on ground, and they've told us that the level of water is now going down. The situation is normalizing. Abantu babiri bakakasiddwa nga bwe baafiiridde mu mataba gano. Efforts to make searching of the missing persons is still going on. I want to report that this morning, at around 11 exactly, we recovered the body of a 60-year-old man who was reported yesterday missing. The names of Embeera Konde. Olwaleero n'obuyambi obusookedde ddala okuva amataba lwe gaagoye Elegu buzze. Delivery of relief: 700 bags of 50 kilograms of rice, 100 bags of 100 kilograms of maize flour, and 10 bags of 100 kilograms of beans for targeted distribution to flood victims in Elegu town. Kyokka emmere tegenda kugabibwawo nga yakulindako ennaku 3 ng'abakulembeze bwe bawandiisa abantu baabwe. Newankubadde ze abakulembeze n'abantu bagamba nti temala ate nga waliwo n'ebyetaago ebirala nkumu ebibula ku bulamu bwabwe. Most people they are affected. Now which one am I going to choose as a leader? And the members who are here and the second chief with his own people, they should work tirelessly to let the victim be the one to have that. Amagye ne poliisi byayiriddwa okukuuma obuyambi buno. We tukoledde eggulire lino ng'amagye ne poliisi batukakasizza nti amataba amalala gandijja kubanga omugga kalumanywera ogumanyiddwa nga Unyama gubadde gutandise okuddamu okubooga. Solomon Kaweesa, NTV, Elegu.